mwana Adamu Katonda yamukola olumuntu kyansi kyangu kumatira mu dunia muno akatonotono omuntu naga nti kati matidde ka akatonotono kati nze wengambira omuntu we yaligambidde nti matiddemu akatonotono weewano olwaleero gezangako okujjukira gy'ovudde wali osula mu muzigo oba baali bakusuza n'otandika neweepangisiriza otegedde ovudde mu kwepangisiriza kati n'ozimbayo akayumbako bw'omala ozimbayo akayumbako olinawo ka bizinensi bw'oba osobodde ofunye n'entambula n'abaana bo basoma balya banywa kakkana omutima gwo omutima gwo gubeere swabi ebirala bijja kukola ki bijja kujja naye kakkana nga ggwe omuntu naye tuleme kulowooza nti nno buli kimu okyagala gwe buli kimu onookyagala onoomalako bw'owadde oli avuga Range Rover oli avuga Benz si ffenna nti muno avuga ki Benz naye naawe ekkiriza n'ekyo ky'okoze ekyo kyekyaletegesawo kampuni endala ezikola ezalayisi ekikwewuunyisa ndi musajja musiraamu naye abantu abo Allah nsaba nsonyiwe mu kisiibo kino era musaba ow'ekitiibwa Allah nsaba onsonyiwe era neenenya mu kyonna kye nali nkola kitya nze nabaguliranga ebyokunywa ebyabwe bibanywa baguliranga omwenge kyokka nze ndi ku soda wange n'amazzi ndi ku puulu wange nzanya puulu naye nga bo omwenge basomba bawe mukole ki bawe banywe naye nga kye nali nteekeddwa okukola ng'omusiraamu kiba kikyamu webale nnyo era ekyo neenenya mu maaso ga Allah era mmanyi yakola ki yansonyiwa kuba neenenya ne mmanya ensobi gye nali nkola naye ekintu ekyo njala okugamba kyantwalira akadde nga simanyi kyenkola ki nga gwe oyingira mu nnyumba eva saawa 8-9 buli lunaku ogw'ekiro mubadde mu kudigida naye nga boowa obawa tewali enkyagenda gamba nti naye akole ki naye akuddize wabula namala kulaba nga obulamu bukyuse natuuka lembanga emirimu gy'abakama bange kyasobola gikola ki gikola mu budde obeera mu kwebaka ozuuka saawa 6 gwa misana yali akeera tosaasobola olwo kituuka okubanga ne buno bw'obadde okozeekoze naguzeyo akapoloti wali nakoze kati n'otuuka okubanga bakiraaya nti bakendedde tokyasobola kubeera na mulimo emirimu gikkendeddeko naye olwokuba omanyidde okudigira buli obulamu olaba buli obupoloti bw'obadde ojjoogula bw'otandika okukakuba ebbeeyi n'ogenda ez'akawunti ezakasi ku ATM zikoze ziweddeko n'ogenda n'okatunda olwokuba oyagala wamanyi omentaininga kiri okulaga abantu zikyali ontegedde bulungi Uncle Vicky oyagala okulaga abantu bano akasente kakyakola ki kakyaliwo era toyagala bagambe nti no wayabika kyo oyise vivi webale nnyo kati olaba byonna ebikuggwako otunda kano otunda kali otunda kano oyagala okulaga nti embeera tekyukanga era awo wennyini mu mikwano waliwo ekibuuzo kingi lwaki abantu abafunyemu akasente nga tubadde tubamanyi no tuwasolinga nabo time etuuka ne babanga ffe batukatinze off mutusalako ne muddamu ne mutulabanga ffe abatakyajja mu mikwano gyammwe kati nkulaga bwe nti omuntu yenna buli watandika okubaako kyafunyemu waliwo ebikyukamu bitya Uncle Vicky nze njagala okutegeeza olwaleero luno nze kati nina amagezi nze bwe mbeera naawe Vicky owuliza olwaleero n'oba nga tolina kyoyinza kumpa bulamu olumu manya nti tosaanye kuba nange tongattako olwaye ku ssaawa eno bwe mba naawe nga tutambudde nendaba omuwala ng'okimanyi nyina omukyala awaka nentandika okumukwana n'otaŋŋamba nti kikibira kyokola ate oli mufumbo ina omukyala okanya kunsuuta akiwala kyamaanyi kiyimiridde ate ekyo kireka kati awo mumanyi ekyo oba ovuga naganaga sibamu okirabye kyana kisala ekyo abo mmwe sijja kukola ki egyo mikwano ogita ekirala singa mba n'omuntu kati bino mikwano nga bwe nvuga akamuluka kange akatonotono kenvuga olegedde oli najja naŋŋaana ekibira nedda akamuluka sikookola ki sikoosaana ku ssente z'olina ku mbeera gy'olimu gy'oyimiriddemu akamuluka sikoosaana oyo mmanya nti be bali batiimu kyeya be bali gwe tosaana kuba nange nti tumanye nga bwe tuteekeddwa okwesigama nomata ky'olimu kiri kitya weebale nnyo naye olina okuba ate anti kyetugamba era kolangawo n'okusalawo
otegedde omanye woogwa funye emirimu ena weebale nnyo gyonna mirungi n'eriiso eryenkaliriza manye guliwa oba kanguleko olaba gino ena gisobodde okujja n'ogwokutaano gyeguli weebale nnyo kitegeeza ki ne muba mu bulamu buno obw'ensi eno ne bw'oba mukyalo oba mwami bw'ofunanga omuntu n'okkiriza kisalangawo omuntu atya omuntu omu otegedde kati Farida gyakugamba nti singa nasalawo omuntu omu nemba nga aneegombye lwa kino kyenkola ki kyendi kino kyekyali badde ekyokulwanyisa kyange eky'omuntu oyo gwe nakola ku muntu oyo kubanga ajja gy'oli olw'ekyo kyakulabamu kati naawe olina kukozesa kyakulabamu ng'ekyokulwanyisa gy'ali kibeere ekyokulwanyisa gy'ali obaka abantu abatulaba bakategedde oli azze ku dduuka lyo lwa customer care webale nnyo kozesa customer care yo ng'ekyokulwanyisa ku kirayanti oyo nti buli lwajja akusange ng'olireko kasimayiro era ageralaga nti no owa Saamu nno wali Saamu nno bwakulaba bwati ne sukaali amupima ino obubozi Saamu asaaga nnyo n'abantu talinga nakawombe oyo akulaba n'atandika n'okuteeka omumwa mu nnyindo n'akwenyinyimwa ng'olinga gwe yayombye naye okategedde so mu nkola bwetyo nti buli kyoli n'oba kyokola kitwale nga kyamaki ng'akadde kakyakola ki kale tubaaniriza buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne weruwaalyo ku mirimu egy'enjawulo buli omu gy'osinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisinga abawangalira mu mawanga ag'enjawulo oba mu nsi ez'enjawulo namwe tubeebaza ne tubagamba nti Mukama tubasaba abawe ebirungi byereere kubanga at the end of the day ffenna tulwana kufuna eki tulwana kubaako kye tuzza eri nsawo zaffe tutwalire famire zeeyagale nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky exclusive video giweka like mu bitiibwa eby'ekitalo kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi atatwegattangako mu butongole tukusaba subscribing ku Mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information namawulire tugakuwa nga gaakagwawo ate agogo kaga kakasidwa gatanakakasibwa tukuterako akagambo mbu ne tubakana n'eddimo ly'okudda mu field then fene tubanga ate tukuwenjeza ekyo kyennyini ekino clarifying ekiba kyasoose ndi wa mukisa olunaku olwaleero nti kati ngenda kufunako ku mboozi ey'omuntu wa bulijjo emanyi tulina abantu ba bika bingi mu society gye tuwangaalira tulina abantu abawangalira mu bulamu obw'ekicorporate nga bo bw'oyogera oba n'obanyumiza ku mbeera y'ekyavu tebalina kye bagimanyiiko ate tulina abaavu nga bw'obanyumiza embeera z'ekigagga oba obaduulidde so kirasi ezo zonna weeziri naye leero tugenda kubeera nga bwe munaabiwulira ndi ne mwami Hassan Kibira mumumanyi bulungi ava mu Kibira Construction Company Limited Lubaale w'omulamu tasamirirwa so mukama wange abatulaba nsanyuse nange okuba mzemba sibalaba naye era mmwe mundaba onawo oba obalaba balaba batunuulidde naawe oyogera otunuulidde nga ntunuulidde bo naye nnyinza okuba kati saawa eno wenjogeredde nga bayinza okuba tebandaba naye bakitegereza oba bandaba bakulaba kale kyonna kyekiri kisobola okuggwa abandaba mwenna kansooke mbatolera essalaamu nga bulijjo nti assalaamu alaikum warahmatullah wabarakatu nze Kibira Hassan owa bulijjo era owammwe atakyuka mu nkula n'enneeyisa okosaako n'ebigambo byange era sitera kuva ku kigambo kyange ono ye musajja w'amazima bugagga amazima bugagga buli ajja mu inbox yange ambuuza oli omusajja agamba amazima bugagga Uncle Vicky kyekyo sikikyusaamu tekikyuka era amazima bugagga nga bwe tugamba nti bw'okulembeza amazima na buli kimu kisobola okukubeerera ekirungi era obanga ataddewo eddaala ng'ogenda kulinnya waggulu n'ogenda ng'olinnya step ku step kitegeeza omuntu yenna alinnya eddaala aba akozesezza obugumiikiriza
obuyitirivu naye ate weerwaliza okulowooza nti bw'alaba awantu ngaawo oba n'alaba akadaka nagamba nsobola okubuuka obubuusi ng'ate bw'obuuka oyinza obutakola ki obutatuuka ate bw'obuuka okoma oyinza okukoma wakati awo eri wago togenze nate mu kudda wansi odda bibi nnyo odda mitawaana nga byakyuse dda nga biwundu byonyiga eyalinnye eddaala aba n'enkizo abamanyi bwayambuse webale nnyo nga mwetefutefu na bukira bwasobola okudda webale nnyo era kitegeeza bw'oba omanye enninnya gye walinnyamu eddaala era ne wabaawo ebisobye nerineguka era obaako bw'osobola okukikola ki okukitetenkanya era oyinza okutuuka waggulu bwoti ng'oli alyagala kuyuugayuuga nosooka ne weeterezaamu kaawo n'oliseetula n'oteeka ewanywevu webale nnyo oba abamu ayinza okugamba nti gundi jangu ontererezeeko wano sivaayo nenkola ki nengwa byebintu era nga bw'olaba bwe nkikugambye bwe bulamu bw'ensi bwe bukola ki bwe butambula ebintu by'ensi tebikyuka bitambula bityo bigenda bugenzi webale nnyo ennaku zino ensi ekyuse buli muntu akulaga ayagala kulivingira mu bulamu obw'ekigagga obulamu bwe tugamba nti bw'arakiza lenga enjogera y'ennaku zino naye Uncle Vicky teri kintu kisinze kaluba mu nsi muno nga bulamu obwe mulowooza nti bw'alekisale babuyita bw'alakizale naye bw'obulamu bukambwe nga gye nkomezza era butemu nno obwo bulamu n'okutta butta naye ate bangi babwegomba naye anti bulimu ebizibu bingi abwegomba tatunuulira bizibu atunuulira masanyu gaabyo ye tasobola kumanya nti kiyinza okubaamu n'obuzibu naye nga mu bulamu bw'ensi bw'oba oyagala ekirungi siganya ekirungi okyagala naye gezako okumanya nti n'ekibi kisobola okukola ki okubaamu mu kirungi n'ekibi kisobola okubaamu mu kirungi n'otalowooza kulowooza nti nno bulamu bwokka bulungi bw'otunuulidde era nga bw'olaba nti bw'oba ova wano kati bwe tuli ogenda mu kibuga tosobola kusanga akaserengeto keereere tovuge fulaati oyiringite buyiringisi era oteekeddwa okusanga mulimu akatunumba yakayinza okuba si kasozi nnyo naye tugamba akatunumba naye nako kalinnya naye bwe kaba kasozi nako kakola ki nako kalinnya ate bw'omala okukalinnya otuuka n'oba nga olina okuddamu okuserengeta obuki kati guma nnyo bw'oba obadde otambula mu bulamu bw'ensi bwe kaba kasozi guma okalinnya empolampola nga bw'olwana n'ebyosanze mu kasozi oba mulimu mayinja gakunyiga eno olinnya akasozi gakunyiga oba osanze mu binnya bw'ogira bwoti kakkana kuba eno tuba tuvugafu abavuga emmotoka osangamu akannya ne kakkuba oba n'okeekanga akannya ako keweekanzeho kamanyi amaanyi n'obuyiiya bw'okateekamu webale nnyo biba bingi ebintu bwe bityo bwe bulamu bw'ensi bwe tukola ki bwe tutambuliramu ekisookera ddala olutalo ffenna olutulwanya mu nsi era olutuleetera okulafuuba n'ennyo baluyita byanfuna ebyanfuna bino buli omu bw'aba abinoonyeza mu ango ez'enjawulo abangi bwe tukwata emirimu tugikwata nga tusuubiramu bingi oluusi ne tubifuna oluusi ne tutabifuna kiki ennyo ekireetera omuntu okukola emyaka nga mingi naye nga akulaga mukozi yeewaddeyo okukola naye nga byaluubirira tabituukako webale nnyo omanyi Uncle Vicky buno obulamu obulaba nga bwe tugamba nti ffenna tuluubirirwa kukola tuggyemu ekyo ekirungi ate waliwo akola n'atuuyana n'atakola ki n'atafunamu kirungi ng'ate atuuyanye waliwo ayinza okukola n'akolera akadde katono ate n'akola ki n'aganyulwa nnyo kitegeeza ki nti mu byonna buli kye tukola tuyinza okusanga nga mulimu ensobi ze tukoleramu batya nti kati olwaleero bw'ofuna omulimu kati Uncle Vicky olaba kano kasaawa eno omulimu guno mulimo era okuba ne YouTube channel mulimo era lwaleero bw'otagufuula nti mulimo oyinza obutagukola ki obutagufunamu ngamba ki nti buli muntu kyokola ng'omanyi kyekikuwa ekikumi kyolya kyekikuwa abaana bw'oba muzadde kyekikuwa
abaana bo kyebakola kyebalya bw'oba olina famire maama taata n'abalala bakwetoolodde nti kano kookola Uncle Vicky Engereza gwe kano kookola okuba nti oli ku YouTube channel ogezawo okuba nti abantu amu oleeta stories enjawulo ezikwata ku bato oli awo YouTube nekuwayo keekoze eki keekuwadde bw'otakafuula nti ensonga gwe mulimo gwo tojja gufunamu otegedde era bw'otafaayo ku ekyo ky'olina n'omanya nti no ddala kino kyekimpa Allah wange kiyantegekera kansobole okuba nga nkikola kibeezeewo obulamu bwange bwe kuli bakugaggawala ndigaggawalira ku kiriwa ku kino bw'aba Allah yantegekera nga guno si gwe guli beera ogwange era oba oli awo nga mu kino ogumiikiriza kiyinza okupushinga n'odda kukola ki ku kirala kati oba oli awo oli wali ku YouTube channel yo katono nnyo basobola okukwata essimu eno oba simanyi nakumanya it's okay bw'eba ya mugaso nnyo naye kamugambe wano agende ku WhatsApp byemujagala abiwulire mbadde nnyinako interview gye ndi mugenda ku WhatsApp okole kye nkugambye nyinza obutakuddira kati mbadde nkugamba nti omulimu gw'olimu gutwale nga nsonga gwe gubeezaawo obulamu bwo era buli w'oguyisaayisaamu amasolooza nti si gwe mulimo gw'olina gw'oyagala sooka olongoose guno gw'okola ki gw'olina mu kaseera ekireeta obuzibu nze kubeera ku mulimo guno nentandika okuba nga ate ebirowoozo byange byonna mbitadde ku mulimo omulala gwenjagala olabayo kati olaba nga bw'oli wano oyinza okuba kati oli kano ke kalimu kooliko naye otunuulidde kibiro wa construction n'ojja ku mirimu gyange ng'osanga nkutte kalina osanga nkutte ebizimbe eby'enjawulo n'ogamba nange njagala mbeere nga kibira tosijja kubeera nga kibira tomanyi nteekateeka gyabiteeseteese nawa gyakijje lwaki olowooza nti nno ojja kwagala ekyo kibira kyali naawe ekyo yagala okole ki obeere ayina byayiseemu gwe okutuuka okumwegomba nti ako bwati bwayimiridde n'omwegomba alina byayiseemu so gwe naawe ekyo ky'olimu kisobola okuba nga bw'onookikola ne kikubeerera kirungi n'okitwala nga kyansonga oli omulala naye ajja kugamba singa mbeera nga Uncle Vicky nga yeegomba ate gwe ekyo ky'olimu weebale nnyo kubanga okirongoosezza n'okikuba abantu mu maaso otegedde n'okiraga obulungi obukikola ki buli woyagala ekyo ky'okola kinyumisa abalala ne baagala nabo bakwekole ki bakwegatteko naye buli wokikolaga dibe nga ali olwo olulimi simanyi oba olumanyi kifiiriza weebale nnyo tosobola kukola ki tosobola kifunamu so tuyige nnyo okwagala ekyo kye tulinako kitutambuze okutuuka ku ekyo ekiki ekirala kye twegomba naye nakyo okituukako olina w'osinziira tova buvi mu bbanga tuddayo kale tugamba nti no wona ogenda waggulu ng'olina wolaga linnya buki kozesa ddaala tobuuka bubuusi kati nekiri kyolabanga kibira kyakola bonoba eri kujja naye eno oyinza otandika n'omanya ogamba kibira buli obufudayo akadde n'oyogerako nange nsobola okubuulira ebintu embeera gye tubitambuzaamu era nenkubuulya gwe waalikoze otya okubanga naawe osobola okuyingira mu kino ng'ate nekiri tokikoze eki tokisudde kitegeeza tunoonya nkulaakulana kozesa kyoli kikwongera okutuusa kuki oya toddira kino kyolina ate okisambe ng'olwokuba olina kyoyaayaanira so mu mbeera bwetyo obulamu bwe bukola ki butambula abantu bagamba oli ajja kugamba nti mwami kibira nkoze era nfubye n'ennongoosa kino kyennyina kivaamu buvye kino kindabirira kimbeezezaawo kaseera konna nfubye nkiggyemu ekirabwako naye buli mwaka guggwako nga siina kirabwako okuleka nze okwennyonnyolako nti kimbeezaawo kati kankubuulira ekyo Uncle Vicky nze nyina examples nnyingi nnyo ze nsobola okuwa abantu kuba ebintu ebimu nnyinza okuba nga ndi bwenti nga bondaba naye nyina ebintu byempiseemu ate nyina ebintu byendabye olwaleero okupakuka n'obutekkiririzaamu kirala nnyo ngenda kunyumizaamu sitole emu sitole eno gyengenda okunyumya oli mukwano gwange naye ansonyiwe bwenaba na interview eno nga emboozi eno agirabye ansonyiwe naye oli mukwano gwange ngenda mmunyumyako kasete mumukolaki erinnya tenja kwogerako litya limu nze Uncle Vicky kankweka sitole nti nze nayinako bwetwali tusomawo nalinga musini yattu nayina mukwano gwange bamuyitanga Farida Farida oyo nga mwana muwala mulungi mukuba omuwala omulungi ng'alina akabina alina amaaso
aina kakala otegedde ne tusoma fa abamu twasomera amasomero n'okusomera musomero limu ate mwasomanga mukula mukuze bwe kyali era gwe tukira okugamba biro ndefale era musini yattu nali muntu mukulu ddala mwasomanga muli bakulu bakubina ebyaleero omwana kati emyaka 13 14 nga ali musini yattu okitegedde olwaife ku ssaawa enze sini yattu njikugamba emyaka gye nalimu nalimu emyaka 18 yensoma yamwe yedda nali myaka 18 so kati mbadde ngezaako kugamba nga nkojjokeza nti Farida oyo yali mukwano gwange musini yattu naye nga Farida mukazi muki mulungi muwala mukaseera yes muwala nga mwana muwala mulungi yakula bulungi alina figa alina akabina alina akasusu alina eriiso awo twabeeranga nga buli mulenzi yenna amukolaki amutunuulira teri mulenzi atayagala atali teyeegomba nakati teri muli muntu ateegomba webale nnyo naye mu bino ebintu byaffe nga bwe tulimu jjukira kali biri byakoma buli omu n'akwata amaki agage ebyensoma nga biwedde bwe byaggwa kati wano jjo juuzi tekinnaweza na myezi 2 mwe ntambula mu mirimu gyange mba ngenze fort eyo nyina client wange antumye nyina yakazimbe keke ngenza okubalirira ngenda nkabalirira fort mu town yawo yingira mu katono naye mu fort manya fort ngenda nkabalirira naye abantu bange bali mu moroka yange twali mu bangi tugenda tukabalirira tukomawo tugamba ngabo tusobodde okumaliriza ate obudde bukyali tufune wano hotel bwe tuba tutuula tuumulemu tufune k'okulya ate nfune n'obudde obwogera ne client wange mubuulira alizaati ezivudde mu bye tukoze eki mu bye yatusindikidde munnange nga tugifuna bwe twagifuna kati tuyingidde bwe tuti nga bwe muyingira bwe muti twali bana kyava nnengera omwana omuwala ng'ava eri bw'ati luno okugira bwendi nga kyava gamba kibira nengamba fort anampita omuntu watya naga kibira kibira nsanyusa okulaba ngenda okulaba nengamba ono ye Farida kyava ngamba nti tonzijukira nze Farida yenyini nga yakujjukiza yaŋŋamba nze Farida kibira tonzijukira munnaye nze Farida mu kifaananyi wasooka gwe n'omujjukira nti nze nkusooka olwokuba nti no nali wala eyo n'obwongo bwange ebbanga lyali ddene mukadde emyaka gibiseewo omuntu aŋŋamba kibira asanyuse nnyo ng'ate musanze eyo walako eyo fort nze ndi eno Kampala ngenze fort nasooka ne neewuunya najja bw'atyangwe mu kifuba nange nenzikira nakikola eki kiwalanga era weekiri omubiri wakiko ekiri bukyaliko kyava ngamba kibira nga weerabira nemugamba ate ntya naye nze Farida kyenva nzijjukira bulungi yegwe wasini yattu we twasinkana ndi basawo ebiseera webale nnyo nkujjira nno amanye embozi sijagaana naye kankonyumize baabwe olwakadde kaba katono naye nga tutuula ebbali bali be nalinamu nga abatuuza bali ebbali Farida yali akolaawo Farida era yali mu kawunta eri ekyamukusoma nti era mu kuyingira wano n'okuba nti kawunta efe esinze eno mu mulyango kwe kunnengera amangu n'avaayo ng'apakuka okujja okumbanga olw'okuba ajjukidde kyava bali babawa agamba banne bakole kubali kuba n'abalala nga ntuuza wano mu katebe buli nga bw'oli awo nga ntuuza katebe bwe yantuuza yakaabirawo amaziga mu bwangu yesebo nga kiki nakwa n'afeesa nakola n'afeesa yajjukira ebyaliwo ngamba ate kiki Farida nangamba naye kibira mwenna abasajja nga kale kuza ate lwaki nti kati gwe n'ababaami bw'olabika naye nze akabina n'amaaso byantunda ompuliriza ekigambo kyagamba amaaso n'akabina byamutunda yaŋŋamba ti nangamba akabina n'amaaso nze byantunda konze lwaki nangamba kale mala okufuna ekyokulya oba oyala kufuna kyakulya nefuna mangu bangu nanga tubera kudda we tunyumye naye nga sijja mu mabudde netudde ebbali nga mmaliza okulya netudde ebbali nangamba nemubuuza lwaki oŋŋambye ekigambo ekyo ti akabina n'amaaso byakutunda nangamba saamanya value yange yaŋŋamba kibira saamanya ki value yange nalowooza nti eno ensi ngisobola nalowooza buli wamu
nditambula obulamu bwange bulitambulira nga kaserengeto kaki kokka nditambula nga buli kimu kyenjagala kikola kyekikolwa nafuna abantu nga abenjawulo nenga buli mulo okuba nali nakula bulunye nga mpaana champagne nenalemu okufunamu eyali asobola okuba nga abeera nange ebya serious ne buli eyajjanga yanjanga lwa kino kyenkola kino kyendabika nange bwe nalabanga nga buli omu ndaba tanjaamu era nenemu okufunamu omuntu omu ngenza okukaddiwa wano wenkaddiye siina muntu yenna gwe nina abantu bonna bampitanga mu buki bamuyisanga mu ggaali yabakoma okuyisamu eggaali ennyingi webale nnyo lwaki nkunyumiriza emboozi eyo nti tumanye nga bwe tuteekeddwa okwesigama nomata kyolimu kiri kitya webale nnyo naye olina okuba ate anti kyetugamba era kolangawo n'okusalawo otegedde omanye woogwa nfunye emirimu ena webale nnyo naye gyonna mirungi n'eriiso eryenkaliriza manye guliwa oba kanguleko olaba gino ena gisobodde okujja n'ogwokutaano gyeguli webale nnyo kitegeeza ki ne muba mu bulamu buno obw'ensi eno ne bw'oba mukyalo oba mwami bw'ofunanga omuntu n'okkiriza kisalangawo omuntu atya omu otegedde kati Farida yakugamba nti singa nasalawo omuntu omu nembanga anegombye lwa kino kyenkola kyendi kino kyekyali badde ekyokulwanyisa kyange ekyomuntu oyo ku muntu oyo kubanga ajja gy'oli olwekyo kyakulabamu kati nawe olina kukozesa kyakulabamu ng'ekyokulwanyisa gyali kibeere ekyokulwanyisa gyali obaka abantu abatulaba bakategedde oli azze ku dduuka lyo lwa customer care webale nnyo kozesa customer care yo ng'ekyokulwanyisa ku kirayant oyo nti buli lwajja akusange ng'olireko kasimayiro era ageralaga nti no owa saamu nno wali saamu nno bwakulaba bwati ne sukaali amupima ino obubozi saamu asaaga nnyo n'abantu talinga nakawombe oyo akulaba n'atandika n'okuteeka omumwa mu nnyindo n'akwenyinyimwa ng'olinga gwe yayombye naye okategedde so munkola bwetyo nti buli kyolina oba kyokola kitwale nga kyamaki ng'akadde kakyakola ki ng'akadde kakyaliwo osobola okubaako kyojjamu webale nnyo kati Farida kusaawa eno yannyumiza embeera eyo ng'ekwatagana n'obulamu bw'ensi nga wetubutambuza so kati naawe noba mukyala ng'oli oba oli mwana muwala ekyo kyolina n'oba olina kugulu kulungi n'oba olina beera eddungi kibira najja mwabo bonna abazze otegedde bonna basobola okuba abalungi nga gwe bw'olaba otegedde naye balungi naye waliwo ayinza okuba nga ajja kusoboka ategeezangako okuba nti nno omuntu ono bw'obanga olina abantu kye bakwegombyeko ky'obanga okozesa okufunza ekyo kye bakoze eki oyazze abe nga kiki kaseera kyakwegombako yanegombako mpisa webale nnyo mukubisa empisa paka lwaliva mu nsi webale nnyo ate abakyala kati nekino bakitegeere nti ekyokulwanyisa kyo bw'obanga Mukama Katonda akuwaddeyo omusajja n'ofuna omukisa nga alina kye yakwegombako lwana nakyo obe nga tokkiriza kukola ki kukyuka tokikaddiya lwana nakyo oba yakusanga oli muddugavu gwe lwana beera nakwikiya kukola ki fiira mu buddugavu abeeru bavumirirenga mu maaso ge ate n'ekirala waliwo enkola y'okuba nti nno ffe abasajja otulaba kati kankubulye n'akalala kati ffe tuli basajja bwe tugenda mu byamaka oba tugenda mu byekikulu kati nga nze omu njogera sayidi yange naye abalala nja kuboogerera era nze mmanyi n'abasajja abalala balinga ebitugatta kati olaba nko Viki abasajja twagala nnyo bwekuba ng'olina mukazi oba ng'ofunye omukazi twagala nnyo omukazi abeere ng'akusinza gwe Katonda we obadde okamanyako nnyo nfuna ntya omukazi ampisaamu olugaayo kwe twagala nnyo abakazi abatukola ki abatupraisinga webale nnyo naaba ng'akusinza buki era ffe musajja omukazi bw'obanga omulina ng'akusinza ebibi abajja bikola ki abajja kubirya era naye bano bannabampata abampamata abaki nange nakula bulungi akabina nkalina nakola bonyenze ndi muwanvu ate onaŋŋamba ki gwe ekyokuba oli muwanvu kikozesa oli okwa kiyakwagalako omusibewo musinzirizaawo sinza mumpi wange nze ndi muwanvu okategedde bulungi otegedde ekikozesanga kwepankaako gwe kikuumire mulingo otegedde akaamako
omuntu ono akubeereko olw'ekiriwa olwakyo otegedde ate n'abamu kati nga abawala olwaleero mukimanye nti n'omuntu anaabeera n'omuntu oteekeddwa okuba n'omuntu nga ye yasinga okukwagala ng'omusajja yasinga okwagala kati naffe abasajja twagala nnyo okubeera n'abakazi nga be basinga kati kankunya lwaki nga nti tebasinga okwagala si mu mbeera bweti nti olwaife abasajja ffe tukwana akuba bikyuseemu ensangi zino babyonkubeera abasajja abensa abensa olwaliro ffe tukwana ne bwe tukwana tegeera nnyo nti omusajja ono yanneegomba mu kunneegomba kambeere nga kibeere kyama kyange munda naye olw'okuba ye yanneegombye andi waggulu nze kanzikakkanire mu maanyi gange gano ge nninamu ganneegombeddemu nsobole okumubeezaako. Accept the defeat even if you are not defeated. Bwekkiriza nti owanguddwa webale nnyo naye kibeere munda mu ggwe nti tonnawangulwa ogenda kufuna bingi era n'abamu bafuna ebintu bingi olw'okuba amanyi nti omusajja ono amwetaaga nnyo bwakkakkana n'akimanya nti omusajja ono akola ki amwetaaga naye kibaleetera okubamu obuzibu kuba nti alowooza nti ayinza okuba w'amaanyi era omusajja alina n'amaka gwe olabye ebintu ebitabuse omuntu buli olaba nti gwe oli w'amaanyi nnyo kukira ku mulala tewabeerawo mbeera emirembe gibula obitegedde emirembe gibula ne gibula bwe mugifuuwa mu ng'ombe abakazi be basinga n'okulowooza nti batuuyana nnyo mu dduniya eno naye abasajja batuuyana by the way kati kankubuulire abasajja mwami kibira batuuyana batuuyana ffe tutuuyanira ddala neewuunya omusajja ogenda okumusanga kati nga ggwe ayinako waali n'oyagala omanye ku lugendo lwe olw'obulamu olumutuusizaawo waali agenda okukunnyonnyola ng'emirimu gy'akoze ku lwesi ya Mukama lwaki omusajja abasajja oba omuntu yenna okufuna ssente ayita mu bingi bw'aba akunyumiza olugero lwe akunyumiza lunene n'owunzika nga totuuse ku poyinti ya kiki ekituufu ekyamugaggawaza webale nnyo anti olw'okuba nti fe abasajja tuyita mbingi emirimu tukola mingi nange bwelaba wano kibira sibikoze gumu nange nagikolako ogutali gumu naye kyekiri twagambye nti otuuka n'ogamba nti kiriwa kyenteekeddwa okubeerako kiriwa kyenyina okulemerako era bw'osala olugalo guno gwe mba nnemerako ogulemerako n'ofunamu kyokola era kyetugambye nti bw'obanga akalimu k'obadde olinanga olaba kagiraagira olw'okuba olaba kibira afuna gwe tobuuka buusi guno oguleke tosooka kupapa kola bw'oti ekigere ekitaanulemu katono oyagala okubanga buli kaseera bw'obanga kibira omanyi waatuula olw'eggulo nga nnyuse yitawokko kibirogezeko musembeza mubereko ab'omukwano nga gwe gy'otunda obumondebwo oba gy'otunda akasooli woba butunda tovuddeeyo era tolesenga bakasitoma obajereza obavumye olw'okuba olina gy'okola gwe leka nga obasengese bulungi nnyo ng'era onnyuse bulungi mukaddeko omanyi kibira wannyuka atuula wali gezaako okwagala okumufunza abeereko mukwano gwo oyogereko naye kibira kiri kitya omanyi omuntu oyinza kujja buzi mu bbanga n'ogaba bugamira omubuuze kibira kino mubikola mutya walina okubaawo waliwo siteepu mujja mpolampola noyitawo kibira omanyi waatuula oba yenna omulala nze neegerezaako buki kuba bwe bulamu bwesi bwetukola nyinza okuba nga nawe olinayo kibirawo muki omulala ate olinawo nekibira omulala buli omu waali alinako abanne beekola ki batambulira mbeegomba kati gwe genda waatuula mpolampola womanya nti waatuulawo kibira olunyuka akuba kapuulu nze manyi ndi muntu wa kapuulu n'omupiira oli muntu wakyu njimanyi tugenda kwewa mu maati era nze obudde bwange maliriza ebyalo nga sirina nnyo essimu yansolo giteekamu ebbali nga kati kanne obulamu bwange kabukkakkanemuko nsiibye enjiriba kampunze ku mutwe mpuze ku mutwe nga ngendako kapuulu Liverpool yange bwe bategenda kusamba kwolwo Liverpool ne pool taata nze n'omusajja wa Liverpool nze ebyemipiira sibimanyi bwe mba siri mu mboozi z'abakaayana by'amasanyu entertainment nkwata kyu kati nze naye mbigasibe kapuulu ako kannyumira ne Liverpool yange era lwebaayo tosobola kuŋŋamba kirala nkiwaamu akadde kuba ddala nnyo n'obwongo bwange bubeere happy
nakadewede tukola wefula nnyo serious kuva ku macha paka jiro era mbere bikaseera simu nedda era olumwalo gamba ntuwoju kubanga sijukute tonyiga nange mpumuza mutwe nja kudda mungi kwate era nkukubire we nasanga ko misiko baka ka message ku WhatsApp nja kuddira okategedde so mbadde ngezako okulaga nti bwolubanga kibiro badde omanyi omusingana mutandikiriza mpola mpola awo bawadagira mnyamu kasoda ga kibira bakwema kasoda bomusanga kupulu munyigeyo token omugari dala kuzanya mu ononya connection no muntu oyo otegedde era utandika buti nga mutandika mpola mpola obo oli awo nga mutuddeko olwodo munga kasoda kamwe munywa ngomwebuuzaako otandike embozi ebyo nga mukola ki nga mugenda maaso so n'ekirala kyenjala okugamba nti olwaleero ebitulemesa n'okubanga tutuuka kuwanza omanyi bagamba tusooka kwekoona netujjukira okubuuka olwaleero abantu tufunye ebizibu bingi kati nganze nze neeyogerako nganze nze mu myaka gyange 27 kwasatu nali ntabuse omanye ekyali kintabudde nga ndowooza bwe nnyuka nengenda nenkolayo gwe nagenda nga nenfunayo kasene nenkolakolayo nyinamu n'akamotoka olonguzemu kamotoka nalowooza nga nti nno nze nsinga okubeera owakabi mu nsi eno yonna gwe wakatawisi nze olowooza n'okulowooza nti gwosoose n'okugula emmotoka olwokuba mu nsawo otandise okubamu n'akakadde n'emitwalo 5 kati bano bakyaliwe bolabanga mikwano gyo be mubeerabeerako awo otandika okubanga oyagala obbalaga nti oyimiridde nyinamu omanyi ebisinza okuleeta obuzibu kuwanikamu ku bbanga oyagala bali bakakasa terisinze tuleetera buzibu nga kwagala kukakasa bantu okakasa nze okakasa naye kwali kundeteddeko ebizibu naye nkikola mbutamanya olina wali obeddekawo omwami Kibiranga ensimbi zitandise okujjajja gy'oli sizirina ne neesobola anti kye bayita omuntu kasawulira nti atandise okwesobola oli abalowooza atandise okufunamu ku nsimbi akaseera ako kaali kakutuuseeko n'owulira nti olina abo yenna okukakasa nti neesobola webale nnyo kati kantuukerako mu myaka gyali mu 27 nga ngenda mwaga egyo gyonna gyali emyaka nga3 kwemeka kwena nafuna akaseera akazibu era kusawo eno ali badde nyinza okuba nga ndi mu kyalo banga naddayo kati njala okugamba ntandika okubanga bwe nkola emirimu gyange gino tandise okufunafunamu kasente okwatayo kasayiti n'ofunayo kasente nalowooza nga buli wonnyuka tulina kudigida buki masanyu busanyu kudigida budigizi ng'emmoloka yange ebeeramu abalenzi abatasukka 5-6 otegedde eva bano baceya webale nnyo okategedde ng'era olunnyuka ne mbafuna nga bagiyingira bwe bagiyingidde tugenda tulya tumala okulya ntugenda kudigirira muwa nga tugenda nti kilabu y'egindi bonna bali mu mmoloka yange bali ku bbiiru yange expenses zizo zange kuba nyuso kikutte ekikwewuunyisa ndi musajja musiraamu naye abantu abo Allah nsaba nsonyiwe mu kisiibo kino era musaba ow'ekitiibwa Allah nsaba onsonyiwe era neenenya mu kyonna kye nali nkola kitya nze nabaguliranga ebyokunywa ebyabwe bibanywa baguliranga omwenge kyokka nze ndi ku soda wange n'amazzi ndi ku puulu wange nzanya puulu naye nga bo omwenge basomba bawe mukole ki bawe banywe naye nga kye nali nteekeddwa okukola ng'omusiraamu kiba kikyamu webale nnyo era ekyo neenenya mu maaso ga Allah era mmanyi yakola ki yansonya okuba neenenya ne mmanya ensobi gye nali nkola naye ekintu ekyo njala okugamba kyantwalira akadde nga simanyi kyenkola ki nga gwe oyingira mu nnyumba eva saawa 8-9 buli lunaku ogw'ekiro mubadde mu kudigida naye nga boowa obawa tewali enkyagenda agamba nti naye akole ki naye akuddize wabula namala kulaba nga obulamu bukyuse natuuka nembanga emirimu gy'abakama bange kyasobola gikola ki gikola mu budde obeera mu kwebaka ozuuka saawa 6 gwa misana yali akeera tosaasobola olwo kituuka okubanga ne buno bw'obadde okozeekoze naguzeyo akapoloti wali nakoze kati notuuka okubanga bakiraaya nti bakendedde tokyasobola kubeera na mulimo emirimu gikkendeddeko naye olwokuba omanyidde okudigira buli obulamu olaba buli obupoloti bw'obadde ojjoogula bw'otandika okukakuba ebbeeyi n'ogenda ez'akawunti ezakasi ku ATM ziweddeko n'ogenda n'okatunda olwokuba oyagala wamanyi omentaininge kiri okulagabalage zikyali ontegedde bulungi Uncle Vicky oyagala okulaga abantu bano akasente kakyakola ki kakyaliwo era toyagala bagambe nti no wayabika kyo oyise vivi webale nnyo kati olaba byonna byonna bye bikugwako otunda kano
otunda kano oyagala okulaga nti embeera tekyukanga kati bwe mbala okukyukanga bino bikuweddeko n'emirimu gikuweddeko bw'otandika okudda mu nnyumba yo n'okaaba amaziga nze nakaabako mu nnyumba yange amaziga bw'omu ndi muzigo nno nsula ku apartment mpangisa ennyumba ya $5,000 nemedwadde okuzimbayo n'akayumba naye nga bulijjo nzisaasaanya oddeeka ne weesibira mu muzigo n'okaaba nakaabirako mu nnyumba yange ne mukyalo nze namanyi nawasa mangu otegedde nga abakyalo nga bo bamanyi bakaaba amaziga bakola akulaba onyiizira ng'ate ye atiridde valiko ebyo ngamba abeerawo ng'okomawo gwe meka obudde bwabwe obamanyi n'omunyiiza ekyo n'aguma n'amanya kyekisajja kyange otegedde kati nze nyina olunaku lwange we lwakya nga ndi mu katunzi ekka ne nkaabako amaziga mu nnyumba mukazi wange mukyala wange era agenze kubaako byagula ne nakaaba amaziga ng'ekinkaabya amaziga okimanyi nkuba akafaananyi sente zange ze mbadde ngambira n'emirimu gyange bwe gibadde kitambula nga sikyalina kyonna kimu sikyalina kiddako naye nga ku bantu nga bwe mbadde ntambula nabo nga newe ngenda ne mbasanga gye twabaala nga tudigidira nga tewali akuliko nga buli omu akugamba nina muzimba ezange siyimiridde nga n'oba olina gw'okubira essimu nga nsindikirako n'emitwalo 20 ku ssimu ate okimanyi azirina siyimiridde balinako siyimiridde mbulungi mbadde siyimiridde tusobola okulinda soke tugumemu tulabe naye ogumange wakati nana kyogenda kubawa ng'ate n'abamu bo walingawo babeererawo n'awaka ng'olina kyobalekera nga nabo be bakubira akasimu ka iritiriti okyegedde ne natuula mu nnyumba ne nkaaba amaziga ne nemmala ne ngasangula nzekka ne nzikiriza ne ŋŋamba nti ebyaliwo ebibaddewo bibaddewo kati njagala kuzza bulamu bwange wa ngulu era ne neepushinga nzekka mpola ne mmanya ne ŋŋamba nti aha kibira nakuguka gwaki ontyo nti nakuguka bya construction byakuzimba otegedde nti aha obwongo bwange bukyaliwo obwakuguka mu kuzimba nti ye kati nensooka nkyawa mubwongo ne muŋŋamba kyawa buli muntu yenna kubano ba tiimu kinywero tiimu kyeya bonna bakole ki soka obeesambe obeesonyiwe odde ebbali kati weekumeekume ofuuke kaana kambaata olabike nga weesitula nendaleka mpolampola ntandika okudda mirimu gyange mpolampola kawolawola ndabike nga neekola ki era bali nembakola ki nembasuula nembazza ebbali ne batuuka okubanga bagamba nti oyaggwamu yakola atya kumbe kituufu wali waggwamu nga nali naggwamu ate ekyo ekigambo kiruma ate era nga bendimu bennyini abagamba naggwamu ng'era be bamu abaazirengamu nga zikola ki baazimalawo nina omuntu omu yayingira mu mmotoka yange n'aŋŋamba Vicky emmotoka eno ogiraba nsinga yange singa ewunya akawoowo kali akamala olina emmotoka bweti teyimu yadde kawoowo nga singa nze kati singa nfuluma muno nga nkubye omupiira wansi awo neŋŋamba ye bw'alowooza so nawe batiimu kyeyaabo abo bonna banvaako bakwogereranga nti weebale nnyo ekinyambye nti nebaza Katonda nti yandeetera challenge nga nkyali obwongo busobola okuddamu okutegeera nga n'emyaka emyaka gikyalimuko wansi kuba iyo challenge bwe yagireeta nemmanya ebibaddewo ne musaba nnyongera omukisa guno okusobola okukuba nga ngenziramu okuddamu okusitula maaso olwayo wenjogerera nzikusaawe abantu abo natambulanga nabo ebyo byaggwawo byakola ki kati emikwano gyange gye nnina gyanjawulo gye gifiitinga ne society gy'olimu gye ndimu era awo ennyini mu mikwano waliwo ekibuuzo kingi lwaki abantu abafunyemu akasente nga tubadde tubamanyi no tuwasolinga nabo tayimu etuuka ne baba nga ffe batukatinze off mutusalako ne mutulabanga ffe abatakyajja mu mikwano gyammwe kati nkulaga bwe nti omuntu yenna buli waatandika okubaako kyafunyemu waliwo ebikyukamu bitya Uncle Vicky nze njagala okutegeeza olwaleero luno nze kati nina amagezi nze bwe mbeera naawe Vicky owuliza olwaleero n'oba nga tolina kyoyinza kumpa bulamu olumu manya nti tosaanye kuba nange tongattako olwayo ku ssaawa eno bwe mba naawe nga tutambudde nendaba omuwala ng'okimanyi nyinawo mukyala awaka nentandika omukwana n'otaŋŋamba nti kibira kyokola ate oli mufumbo nina omukyala okanya kunsuuta kibala kyamalina kyamaanyi kiyimiridde ate ekyo kireka
kati awo mmanyi ekyo oba ovuga naganaga sibamu okirabye webale nnyo kyana kisala ekyo abo mmwe sijja kukola ki egyo mikwano ogita ekirala singa mba n'omuntu kati bino mikwano nga bwe nvuga akamuluka kange akatonotono kenvuga olegedde oli najja naŋŋaana kibira nedda akamuluka sikookola ki sikoosaana ku ssente z'olina ku mbeera gy'olimu gy'oyimiriddemu akamuluka sikoosaana oyo mmanya nti be bali batiimu kyeya be bali gwe tosaana kuba nange nze nina kye nnoonya kati nze olw'eku ssaawa eno nze okuba n'emmoloka ey'ebbeeyi si kyekinnyamba si kyekiruubirirwa kati ate emmoloka ey'ebbeeyi n'atuusa ogibaamu nze nzitowa mmoloka ya $225 yes Uncle Vicky ojaseka obulala ng'ate akulaba ozitowa emmotoka y'akawumbi naye sinnagikola ki b'olambuza amataka ne construction wali badde obatwalira mu Range Rover webale nnyo nga yereva okwakulabira naye si kyendi nze nnoonya kintwala luddawa mu maaso emmotoka si kyekiki si kyekizibu kyange otegedde olwaleero ku ssaawa eno singa nfuna obuzibu nga nagula emmotoka ya $7,000,000 otegedde tesobola kunnyamba singa nvuga emmotoka nengenda mu bondi nenjigula olwaleero enkya we mba ngitunda nga nagiguze 7 bampaaga 2 egasala olwalenze bwe ngenda nengula amataka gange nengula ettaka lyange $5,000,000 ku 10 njagala okugamba ekigambo kino ne bwe mba enkya nga njagala kulitunda otegedde bikyuka tebasobola kuwa tebasobola kumpa ziri ze nakoze eki ze naguze bikyukamu kati olwayo nyina ekiruubirirwa kyange ekisinga emmoloka ey'ebbeeyi ono omukwano gwo bwe mutobye bwakulaba nti emmotoka tekyakusaana webale nnyo awo tuba tetujja kukola kyensonga lwaki abamu mukyusa grade y'emikwano ate n'abamu lwaki tukyusa lwa mitima gy'abantu mibi ate mutya olwaleero Uncle Vicky tubanga tubali tutuula wamu n'olaba nga waliwo akataka ke nasaze n'owulira nakasaze mu wiiki 2 nemba nga ngatunze kamazeewo akestate kaweddewo otandika okunjogerera abamu batuuka n'otugamba nti tuli balogo tutandika okuzimba obusajja ekiva mu ekyo kwe kwagala ompangira ekisinga ekiyinza okunsuula issebo nenkugwira mu lukwe otegedde bulungi era abantu bangi abafunye ebizibu biva mu bantu abano ababaliraanye bano abatambulira awamu mu mbeera ey'okuba nti gundi kibira mumanyi newe mmanyiyo n'abaana bembenyi ne taata we ne mama we mbakola ki mbamanyi era ndya n'ensula ne ku Idi ndyawe piraawo abo tebatukoze bikolobero niyana abo tulina ne bano bo bagwa mu category ki bano kamasimu gange takyagakwata ennaku zino twayogeranga bulungi naye kati yeeraga abo kyekibaleeta kakati bwagamba nti yeeraga waliwo abantu abatusaba bye tutayina Uncle Vicky omuntu bwandaba wano olw'okuba ndikyaliiwo enkyo oyinza okujja onsaba enkuwola $1,500,000 amangu ago oba yadde we batusi lunaku lumu obanga ondudde ng'olaba yankujja oŋŋambe nti mpola $1,000,000 meka bw'olowooza nzisobola ozisuza era ziri awo zirinze bw'onojja ng'oyagala kuwola 5 era ngenda kuzikuwa tomanyi nti nange nyina ebizibu byange fe abantu otulaba olwaleero buli omu yamanyi bw'ayimiridde buli omu yamanyi bw'alukeesa gwe olwaleero ku ssaawa noyinza okuba ekyeggulo nga wakiridde nga kiriko ennyama n'enkoko waliwo eyalidde nga kiriko ebijanjaalo nga si nkoko waliwo eyalidde nga kuliko entula tuuliziganya omulala teyakifunidde omulala yanywedde buugi bwe yasulidde omulala takikoze eki omulala agambye nti nga bwe buzibye baana bange twebake kyetubadde tugenda okugera enkya kasita ku byakwebaka kyetunaakererako ddi enkya kumakya kati gw'olowooza nti abantu buli omu ali buki ali bulungi nsonyiwe buli omu ali bulungi nedda nza okuba nga gwe kyombalira si kyenkola kyendi era we mba oŋŋamya nakibira mpola $5,000,000 negamba munaye sirina siri bulungi kati ate nze nja kitwala bubi yabusajja nnyimye alina omutima atandise okweraga ne bwe mugamba mpayo mpola kana akasente tasobola bwe tutobye ekibira bwe tutobye kati onneeragirako kumbe bambi naawe gwomanyi ebikutudde webale nnyo kati nze njera okutegeeza ffe n'example ze nnyina nzirabye bwe nali ntandika bizinensi yange eno nga ntandika materials ebizimbisibwa misenyu byonna byolaba byentunda ebyo naye nakabitandika waliwo omukwano gwange nfanfe yaŋŋamba
Yanseke yajja emoloka ziri mu kuyiwa wedding. Ntandise abitegedde wiki ng'emu ntino ntandisemu material. Oteeka ku paaka? Naga. Naawe no bannaye. Aha, era akasaka ko bwatyo. Aha, kano babino biki byozzeemu. Ngala kintu kirala nnyo kyoyingiridde. Nga kati oba bino biki byozzeemu. Bikale biki bino byokola ate. Kale bino ono bizo biri nedda bino byabali bali abaagala okuddugala. Byabali kati nedda toyinza kudda by'emisanyu biveeka ate. Kola byoteekeddwa kola genda osigale ngo ozimba bizimba abantu bakole naye ate bino byozzeemu eby'emisanyu bisisigwa ate olina obikola ki? Okubikola. Ne mugamba ate wali mutawaana kati njala okutegeeza wayita ebbanga lya myezi nga 6 agenda okuddamu okuyitawo nga kiyalaba mu ntandikwa si kyekikola ki? Si kyekiriwo. Naye ndaba nga bwe tusinkana atandise okukyusa emboozi. Kati omwaka guyita addamu okumanya waliwo bye nayinkozaawo nga emmotoka zange ezimu ziriko Liverpool ne construction kibira construction. Yakimanya bunyi kubanga ebyo byenkola ki? Byenjagala. Mmoloka ennene zisomba omusenyu. Emmotoka nga makyava nkubira yekennyini. Nangamba ene mmoloka genda byeno fuso yo eriko kibira construction nti kyogamba ekindumbo wakikuba tabagama simanyi wafunamu kaaloni era sirwa ateekawo negativity webale nnyo kakasa sigala ateekawo embeera y'okubanga alinga azalawo alinga akola ki simanyi ndowooza olinamu wagendamu kaaloni ofunamu kaaloni naye mugamba nga bw'obimanya ateekaninza obusobozi mbulina naawe n'oggumiza kyayagala webale nnyo mba ndi awo najja nanga nkibira mpolayo milioni 10. Katonda wange gwe otegedde kati okirabye mukadde akolo biri byenkola alaba nti bitambula kati naalisanye muweere ne kuki ne ku nkalu muweereyo ku ssente muweereyo ku nkalu kati awo otunga nogaa nti imagine laba abantu mu kifo kyaluli okumpushinga nambuza tukusindikiremu wa otegedde yali zizizaamu maanyi nangamba nti kyongere kitambuze akanoonya abantu mpola bakira nti tujja katunoonye ojja kukola naye yalaganga nga nafuya buki nafuya so ebyo ebintu bwebityo challenge tuzikola ki tuzisizangamu mu bantu buli kyokola kyonna kikole n'amaanyi totya abaseka bakole ki kati toba nga towemudde nga kyokoze towemuse olugendo olutuusa omuntu kukimumatiza lugendo ki? Omanyi okumatira kwa omwana Adamu Katonda yamukola. Olumuntu kyansi kyangu okumatira mu duniya muno. Akatonotono omuntu naga nti kati matidde ka akatonotono. Kati nze wengambira omuntu we yali gambide nti matiddemu akatonotono we wano. Olwaleero gezangako okujjukira gy'ovudde. Wali osula mu muzigo oba baali bakusuza n'otandika neweepangisiriza. Otegedde ovudde mu kwepangisiriza kati n'ozimbayo akayumbako bw'omala ozimbayo akayumbako olinawo ka bizinensi bw'oba osobodde ofunye n'entambula n'abaana bo basoma bali abanywa kakkana omutima omutima gwo gubeere swabi ebirala bijja kukola ki bijja kujja naye kakkana nga ggwe omuntu naye tuleme kulowooza nti nno buli kimu okyagala gwe buli kimu onookyagala onoomalako bewadde oli avuga Range Rover oli avuga Benz si ffenna nti muno avuga ki Benz naye naawe ekkiriza n'ekyo ky'okoze ekyo kyekyaletegesawo kampuni endala ezikola eza layisi otegedde naawe ekyo ky'ofunye genda n'ekyo obeerewo omutima ogukola ki kyovudde olaba obutasiima era n'obutakkiriza kyoyina abamu kibawemudde bawemuse lwakwagala kuluubirirwa bingi ebyo byatateeke byayagala okupakuka topakuka genda n'ekikola ki n'ekisobose kyetugambye nti kuba kafaananyi bagamba nti buli otajjukira gy'ova tosobola kumanya gy'olaga olwo viki omanyi gy'ovudde okujjawa kati era bw'okuba akafaananyi ne gy'olaga oteekeddwa ogiyina kati lwaki tokakala n'oyimirira n'omanya nti nno kati wano wendi kampaakinge kati ekijja ndaba ekijja ntandika okusootinga kyenkola ki kyennina n'ekirala kineeyongerako kyekole ki naye abamu
alina kyalina wano alulunkana tateredde ayagala buli kimu kibeere kikye. Olina omusajja oli mufumbo, olina omukazi oli mufumbo, gwolooza bali bonna banaaba babo? Kibuuzo kikulu. Bonna banaaba babo? Kibuuzo kikulu. Beerako n'omu. Owambaga tuno owambaga oyagala oli oyagala ono gwe atasimbako oli wa kika ki? Gwolooza bonna bonna ono obamalayo? Tebasobola kulaba. Ekakkanako ogambe nti Mukama ono gwe yakola ki? Gwe yampa. Otawakkale omusabire. Waba embeera ebadde kyali mbi, Mukama musabe. Baba si wa bunyama mugambe taata gundi. Lumbako Cobb Gym. Zimba muko nawe kanyama. Webale nnyo. Gezaako okubaga ngo by'oyagala by'olaba eri. Biteeke kuwona. Biteeke wano. Otegedde? Bimuteeke kufa abamu kali nyiro okutegeeza. Nze mukyala wange omumanyi wafunako mukisa n'omulabako. Naye waliwo olwegamba siganya abasajja tuli benzi. Ekyo buli omu ayinza okukyogera naye n'abakazi baki? Benzi. Neguba muki? Mutima. Bw'otekkakkanya. Teri akukakkanya. So wekkakkanye n'ekyo ekiriwo. Otegedde? Nze waliwo lwembanga mbadde ndabye omuntu nga nyambalidde akagoye kalungi ke kayiza okumunjagaza. Nengenda ne nkagula bale nga mukazi wange genda olumu nkuba na kifaananyi omuntu ne mukuba ekifaananyi. N'okatwalira oweeka. Nkimusindikira mugaa genda onoonya olugoye olwo. Bwe bashali agenda oginoonya. Kuba nyina gwe ndabye nga emunyumidde. Ate nga nawe figo oyina. Nawe figo okiyina. Nga nkikiriza nga gamba nti genda mu kibuga onoonye shali yeeyo. Genda onoonye sikaati yeeyo. Nze njikugulidde. Njagala kubanga kyendaba eno. Okimplementinga eka. Naawe nkikulabemu. Oleme kubeera ng'olulunkanira eby'ebbali. Webale nnyo. Kuba okululunkana tekujja kuggwayo. Tekujja kuggwa. So bambi buli omu waali walabira omusana n'enjuba ne buli omu kyakola akiwe akadde akiwe ekitiibwa ajja kukifunamu. Wava wano wagenda bweru kukola ate bosi wo bwakugamba omuddamu nga bw'okola ki? Nga bw'oyagadde. Nga bw'oyagala. So tereera omanye ky'oteekeddwa. Akadde kalabika kazzeemu enkuba omusana gutwokyezza nnyo tetugenda lwanagana na nkuba. Tugireke etonye kyetuwayizaamu ndowooza kimala. Tekimala ne tuliyongerako kubanga bibaawo. Buli wiiki nja kufuba buli wa Sande waakiri tulirengayo program ne Mwami Kibira. Bingi. Obulamu bw'ensi tebuggwaayo. Obulamu tebuggwaayo. Yes. Okay. Nsibulirako ku batulaba. Abatulaba mwenna tweyanzizza nnyo akadde kammwe ke mutuwa ne ka data ke mukozesa okubanga musobola okulaba omuntu. Kyekyo kyaba ayogedde. Jamu ekyo ekikusanyusizza. Ekitakusanyusizza kireke. Tewali muntu yenna abeera mubi kikumi ku kinnaakyo. Genda mu ebyo ebirungi byalina olya ojjemu ekibi okikole ki? Olulala ndikubuulira ku bakampani yange abakozi bennyina abawera 6. Waliwo yatuula nanga Kibira yaŋŋamba nti yagamba banne bosi waffe ayaka musiru. Oli gundi n'akola ekyobusiru bwe kityo n'aba nga tamugoba. Ndikubuulira lwaki abantu bwe bati olekanga buli muntu abaako ekibi n'ekiki n'ekirungi. Abatulaba mubeere bulungi. Kibira Construction Company azimba akola ebintu ebyenjawulo sisobola kuvaano nga abantu bantawaanya nnyo nga bansaba contact ze mu mbeera emu ba mu mbeera endala. Nja kusaba abantu bawe contact yo obabuulire ne byokola mu mbeera eyo. Abatulaba era mumanyize Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Wakiso Senge. Nkola buli kimu mu byokuzimba mu byamataka kuddaabiriza amayumba n'okusima amazzi awaka oba company yonna tubikola. Era ennamba yange eri 0755 36 37 82. Tunoonyeeko twogerezeganye ekyetaagisa tukigatire wamu ng'abantu. Omuntu n'omuntu basobola okukkaanya ate olabeera n'ebisolo bikola ki? N'ebisolo biteeseganya. Bisobola okuteesa. Kati ffe era naffe aboogera olulimi nga luno we tuliziganya tusobola okukkaanya. Okategedde? So mubeere bulungi. Kale. Mweraba. Abali bambuuza estate ye Kakiri simanyi oba ekyaliwo naye mukubire ku ssimu. Era nga bwe njibawadde. Ebisigadde ali waggulu y'anaamanya mubeere bulungi mweraba. Okay.